Ani agamba nti mbalala bagigala. Fufu batugala mbalala. Ne bakusanga muziki omachimanyi mu Kampala ne bakusanga muziki zangu oyimba musirikala akubuza. Obakusanga musanze ngo oyimba. Oli muri haso. Oli muri haso. Siti Bettina dale. Wewe. Okora she. Otegeke ekibi. Abantu baliwa. Nze Jamaica. Di haso. Zino di haso. Di haso. Nsasule nkulabe. Ogara mudashika 10 ogara abero diyu 10 basise tusanyise neka akati tusanyise Maulana badochi bani abasirikale bakolanga sente mu lockdown nga nebo babuli kimo kiina ng'ebipapula byonna birina nga tomuwona soko olabe kano tambula ngoddeeka abasirikale kino kye batukolanga e Kampala tambula ngoddeeka omusirikale kaveeno oveeyo mu lockdown sawa jukira kafu yali ya sawa emu otambula okuddeeka sawa 12:05 awo 12:05 afande muli mutya wanna jebale kale sewo tugende osulawa masanafu nga tuli mu paaka enkadde oyina obukakafu nti mudakika 10 ejja kuba otuuse tugende tambula ogenda olaba okyabuzayo eddakiika 3 okutuuka 5 osulawa mandi kumpi yimirira osulawa masanafu sawa emu kafu yakutta nakuba emigo ng'abasirikale bagoberera ali kusaba bwati basebule banyabo njagala kubuuza abaganda bafe abaganda abali embalala mwekubira engalo ez'amaanyi mweka bonna abali eno baganda wuliriza tweyingiramu bwetuki lwaki nsabye baganda omuganda yekka wano Uganda ye muntu abikkirira singa guno gubadde mukolo nga wano waliwo omugenyi omukulu omanyi abagenyi abakulu bajja ku mukolo ng'embuto zibaluma ate bati ogenda ki omugenyi omukulu bw'akwata katima nti omuganda nga MC n'awulira abikkiriza abaganda tubikkiriza mutuweeyo akatebe awo funireyo akatebe oba tuula ku ngoma eno waggulu ejja kwakika naawe tekina jangu otuule wano tuula ku muzindaalo omugenyi omukulu natula ku muzindaalo omugenyi omukulu omuganda ng'emusi tukweka tubikkiriza era abeera nga basewo ne banyaba abakyala n'abaami mwebale kujja abantu besaidi eno njagala mulye munywe munyumirwe ekintu kigere maaso omukolo gutambule n'abantu abali saidi eno kyekimu abantu abali saidi eno njagala tulye tunywe tunyumirwe omukolo gutambule ne bw'oba olinamu embeera yonna etali nnungi ng'owulira toteredde w'oli nga toteredde obuyu bw'ab'e Kampala twabutadde wali genda mpolampola mu kayu nga teri akulabye weeterezi okitegedde omuganda akukola ki akubikkiriza omunyankolo oba omukiga bakyewaaniramu bwewaanisi omugenyi omukulu nakwata katima abanyabushoki mwebale kwija abanyambalala mwebale kwija twasemerera munonga aba yamawe musinguzi wanyamba webale musinguzi webale muganda wanyamba Kinerugaba musinguzi yanyamba musinguzi webale musinguzi Kinerugaba nawe nyamba omugenyi omukulu yanyamba abanyankole bakola ki bewaanira mbwewani omulugwalo bangassa omuntu ne bw'oyisako katini n'akulya nti abasaala n'abaami omukolo sitambula omukolo sikola si abali eno nzagala tunwe tunye n'abantu esini eno nzagala abasala n'abaami twewe bitibwa respect give me respect I give you respect owa mulimu ya muno kitibwa abasala n'abaami omugenyi omukulu afuuye naye lwasi okola esintu eyo ufuuye
Mwaso omugeni omukulu ate omulugwa atebigwa ne bwova ku mukolo akusanga ku motoka oyingira emotoka mugeni mukulu sebale tetuli basanyufu kiki esintu yokola ku mukolo ufuye takomaawo yitebigwa ne baba musiramu nakusanga muswala omulugwala n'omusanga muswala nga yali emusino yonona ku mukolo era omusanga asaala tokutama tolina wuzu wafuuwa ku mukolo tebigwa ne bwomusanga kulumbe abantu bonna bakaaba naye banange Opio was live in the morning. This morning, evening, Opio is dead. Katonda, you made it. You made it. Tokaba. Mukulu tokaba. Wafua ne wakusanga ku mukolo nga sibwe mugenyi wakusanga ku mukolo omulala nga yagwogera si MC guli gwali gwa lwa mukaaga guno gwa lwakuna abasala n'abaami. Today is Saturday, everybody is enjoying. Nzagala tunyumirwa omukolo buli muntu asanyuke abanwa munwe n'abania mu abasala n'abaami ku lw'omukaaga we had mukolo in Nansana. This man was mugeni mukulu nafuwa ku amayagala nyabi abakyala batanzana eki nesha wabasajja bamu yesharuwa nomulala yani Sharifa nosanga nomulala nti osanga omusajja ng'akwana abakazi bali nnyeri Sharuwa Shadiya Shamimu Shankipa omwana bwakitegeera n'asalawo yeetege naye bw'atyo akawala ke kahajala kekani kahajala keetega no gayi baŋŋamba yakolamu era muteegawa hello salamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah tuli bulungi sanyusa okulaba nange sanyusa okukusanga my god nze Shafiq ana erinnya ddungi ompulidde nkuwulidde mpozi gwani nze Shajara yeah, I'm Shajara. Osoma oba nsoma osomera ba Shambogo osomera Shambogo Shambogo ati yategedde nti goli washa osula wa Shanshana yeah ononywa ki njakunywa shisha nzawo nemyeyo sizagala bakisha tusobola omushusha nemutukola ki nenywa shoda pulo bakyala n'abaami muli mu kunyumirwa wano abanyankole lwa nsonga egi muno mubaala muno sinnalabawo omuntu ava ngulu sinnalabawo mulugwala yenna okugyako Salvador yekka naye mwenna musobola okuba wano nga munyumirwa omulugwalo najja mu bbaalayakalanya okuva eri paka wano paka eri yonna mu dakiika ezibiri ng'ebbaala ebatamye munyumirwe omulugwalo ajje pate ekutte pulo lijja yongeza saawundi ebyo mubbirira bibbirire ekisooka ku balugwala ensonga ziri bbiri balwawo okutamiira music yalwawo okubalinnya ebintu byabwe mu bbaala bya mpola sabula mulina byokunya bwebiri byonna leeta byokunya Order with the cash. Nina kasi wano, nina kasi. Lete mbuzi. What is a mbuzi? Goat. Lete mbuzi njagala kunia mbuzi. Tubale. Abatukute basanze tuperuse. Simuse. Yeyo biruse bajolide. Simute. Abatose. Basanze tusimute. Eno biru. Yeyo biru yolide sebo biru. Ani aliye mbuzi. Igwe amagumba gago.
Feti simbude. Ani ali agonya. Gwali degonya nzoba daneta bulezi. Gonya basilia. Tusimbude. Ani ali amucheveni. Wamuganye muleke mije. Naye musilina. Yali tumuyina. Musilina si musabeni. Selete tusilie bana. Selete. Kale sebo. Tusilie sibewo. Sasula gwebiru tufe waro. Mulina ko bwokunywa. Mulina bwokunywa. Tine byokunywa. I want to drink. Chichegala. Esokunywa nga munene. Tine chipefana. Esopo munene. Eyo. What is that one? Eyo nene giri busy. Giri busy. Eyo mutona. Esopo munene. Yiri walogundi focusing. Focusing. Ako mutona. Esintu munene. Kana wala giri ndo. Katona. Uyagala chi. What is that one? Sisaya. Bukusimwenge. Sisaya. A fire extinguisher. Fire extinguisher akola atya. Esikiza muliro. Leta mpulira omuliro mundaawo. Abasajja abali wano mbawa amagezi. Mwena abasajja abali wano mbawa amagezi ate gabuwa. Mu mikwano gyo mugamba ati Abaganda babbi. Nekano bankayisewo ngano bawere ddala. Essebo. Oba olenga oli munnabyabufuzi ng'oli muntu wa kitiibwa. Weesonyiwa essimu ng'oyogera n'abantu ab'obuvunaanyizibwa. Oli musajja wa kitiibwa. Asima. Bakuyisa okwogerako eri abantu. Abaine bushozi. Oyogereko eri abantu. Oli kuwatisa. Oli kuwatisa okwatira essimu ng'oyogera n'abantu. Oyogera mwanjula enkulaga essimu etabula. Abakyala n'abaami abantu b'embalala. Tusanyusa okubalaba. Katwanjule omwogezi w'enyalemu okuva Bushenyi omwami Dickson Kasolo. Naawe lekawo. Kasolo gyali. Leka amannya amalamu naawe. Kasolo. Oyo so enaalemu. Kaso. Likyuse nedda ng'anyi. Omwogezi w'enyalemu omwami Yisima baagala emmanga. Ata nawe erinnya entegereku. Tewali baagala baawo. Ata nawe erinnya nga ddamu nga lijja muntu w'ekitiibwa. Omwogezi w'enyalemu okuva Bushenyi omwami Sebuguzi Gunfumita. Abantu b'embalala mwebale kujja mbungi w'emuki. Era twagala bategeeza nti NRM ekoze ebintu bingi. Twakola oluguudo luno kolansi, tetwakoma ku olwo ne tubawo ekyuma ekigenda okukola amata. Ekyuma ekyo ekinuuna amata twakitereeza. Era ekyuma ekyo alina embabazi. Agambye nti ali lubuto. Alina embabazi. Fulola. Ali lubuto. Ogenda kikola otya? Njagala bategeeza twabawo ekyuma. Alina embabazi ali lubuto. Ekyuma kye twabawa kiri lubuto. Gadde kiriko. Era nammwe nga bafunisa embuto. Olubuto si lwange. Oli mu bantu oli ku ssimu. Yesonyiwe. Ne basajja bannange mbawa amagezi. Kati buli musajja ali wano kano si kaabakyala kaabasajja mwekka. Mwe mukatwala. Bw'oba omanyi oli eyo beerangayo ne mukwano gwo nga Muganda. Ng'akubeerera wasika sigino mangu. Abaganda basika sigino mangu. Mukazi we bwakwata mu bwenzi. Kati nga nze Rain ne bankwata ne condom. Nyangwa mangu okunnyonnyola mukyala wange nti obupiira obwo bulaba. Enkya ngenda kuzanyisa skit. Kituufu. Kati omusajja ali eyo bakwatanga n'omupiira obangayo nekyaliwo Muganda. Gw'okubira n'okisibako. Muganda apiikinga mangu mukubire. Omukazi akusanga Maulana. Obwenzi obukuli. Mama Ibra siri mwenzi. Ntukose erinnya ddala. Mark Vex. Obwenzi obukuli musiru gwe. Kiki ekyo? Ezo si condom. Obeera mbwenzi. Sibeera mbwenzi. Mark Vex obeera mbwenzi. Mubeera mbwenzi. Bwani? Bwa Mukasa. Mukasa ki? Mukubire omuteeke mu loudspeaker. Obwenzi obukuli mulaba amaaso. Mukasa ogenda kunyolondera amaka. Ate nti walese obupiira muluka yange eggulo. Ate bubwo teweegaana Mukasa. Obupiira? Mukasa obupiira bubwo. Bwange. Yogerako ne Mama Ibula. Mumpe Mama Ibula. Halo. Mama Ibula. Wangi. Nsaba kunsonyiwa. Mukasa bantu njabbagobe wange. Ombeere. Mwana nabba wange. Nabulesemu sigenderedde. Bubwe. Bwange. Omuwonyeza mutemako ebigere. Weebale maama otutaasizza. Bambi nsonyiwa. Oyo muki? Bane kyaliwo nga mutoolo. Oyinza okukaaba. Balwawo okusika sigino ate sinakulwawo tebasika.
nekasigiro kabaseka kati nibakatta Makubexi obwenza okulisa siri mwenza mu faithful chichecho muno upira ezo si condom zani zatugonza atugonza bichi bichi zange zatugonza kubira tugonza mteke mu loudspeaker kubera mbwenzi si bwenzi mubamba kasi si bakazi kubira tugonza tale mkwalo ulilo moto Makubexi ngonke dama changa atugonza kuulira ogenda kuzikira amaka ate buzibu waleso obupira munoka yange eggulo naleso obupira bubwo ate teweegaana bubwo obupira mama ibula abusanze obupira bubwo nazire semu oli mulawudi nazire semu ozire semu eggulo oli mulawudi ngate maze wisi mbiri siri Kampala maze wisi mbiri nawe okimanyi ndi kyenjojo atugonza oli mu kibuga siri Kampala era mu kibuga ndi kyenjojo omawoko siri na bwenzira Kampala semberako okumpi atugonza ganda wange ogenda okundeka bule sindi kyenjojo obupira bubwo leka kumpayiriza ndi mulokole omulokole bufa abatolo bababumba mu bbumba kino bayayi bakukutene kondomu bakutena obupira omukazi guno agenda kutema kwegulu nabuno kamugwe atugonza nkuwulira webale kwogera mazima musajja gwe mama ibula yogera ekisembayo obupira bubwo bubwe njagala ompulirize oliwa ndi kyenjojo olekera awo tutu adamu akuba ate omutolo buli wayagala otereza ayonoona bwonoona alogwe mama ibula mpa mama ibula omukazi omugambye ngenda kugonjoola ebizibu omukazi omugambye bwempa mama ibula komawo mukibuga yenkugamba uliza byekugamba nkitegeera sikasigino komawo mu kibuga nga ng'ebusega oyagala nsembereko omugamba opiira bugwompone naawe bagenda kuntemako obugendo weesirikire washegedde weesirikire opiira mugambe bugwogwa bulisemuruka yange ekatonyo tosima gosogodde amala kwata halo mama ibula atugonza madense yogera amazima agasembayo nga sinamutema amazima gali bwe gati kiki kati nsembeddeko e Kampala oliwa kati ndi Busega obupiira bwani naye obwo bupiira type ki eyo agakatonda mugulu ndi mulokoleze nkozesa kisi kondomu webale nnyo webale kyonkoledde buli luvanyuma abaayo noona alowooza nti atereza kumba akolaki munyonyodde ndowooza kubulidde tosinika binyayasaba kyenda musanvu akasirise esatu fendomefedi esine empologoma y'eddembe n'olwensonga eyo kamponeseewo ne ku lulimi Oluganda njogerweko mu byafaayo nti nali mmanyi olulimi mumpe engalo njanjawaza Oluganda Maulana Kasozi ebibuuzo ngenda bana bitini njagala oyitemu abanyankole abali award omwo ebibuuzo by'abantu gwe mbikugyeko nkubuuziza ekimala ng'otunula mpuwangali yita mu bantu ndabeyo oba wali abanyankola bategeera Oluganda bayitemu mpolampola bampitire mutoti bayitemu tujanjawaza olulimi tebasobola kugaana teri anyeenya amanyeru gende woyo naye Maulana etandika neeyo mukulu bwemba ndi naawe gamba nti weewaawo ekyeyamaani oba osombuulira sesembeza abasirikale ombuulira alabika weeroddiyo bwemba ndi naawe gamba nti weewaawo njagaladdemu kino olaga abantu b'embalala nti omanyi Olunyankole kyusa ebigambo by'Oluganda bino bitono nnyo obizze mu Lunyankole tuulaawo onywa ebinyogoga bikyusa obijje mu Lunyankole kangutere tuli naawe mukulu ndi naawe sitemaawe onywa ebiro okufuka obubonero busatu era obadde weesuubiza obubonero ng'ompaddako genda kakyala kaako maama ondabikidde oli wa luzungu how are you amanya bakuyisaani kale gamba nti weewaawo NEMA is the short form of National Environment Management Authority.
PLE is the short form of primary living examination. What is the short form of peninsula? Imagine short form of peninsula. Ubonero busatu totya napata kwenda ku kanso tukwakwayo dakon uno mchalo mama uli otya kide muntu ndi bulungi ebibuuzo eryo lyagadde ligenda kunzitira ebibuuzo wuliriza singa oba mukyala newe omukazi muno nakunyiiza nomuboluyi wewanira kuba no nti esimu zaako mukono si bwe kiri gamba nti weewaawo singa akunyiiza nnyo n'omusamba tteke ugamba nti omusamba esimu zaako kuki kugulu gamba nti weewaawo singa weegomba akasajja nga kareyini n'okafuna n'okatwala mu loogi negugwa bw'ovaayo wewanira kuba nno nti oleyini mumaze esimu zaako ki kugulu tonzizaako kugulu ontudde mu loogi onkozeeko emikolo tonzizaako ki obubonero busatu olina amagezi jangu saidi yeno mpunzikire eno jangu uno mukyala kanso mama bwebali nawe gamba nti weewaawo gatta emboozi zino njagala oddemu kino abanyankole bakwogereko nti wali mukyala mmekete nkwagadde oyambadde akantu ka redi waggulu gatta emboozi zino Bobi Wine yali mu kalulu ka 221 Museveni yali mu kalulu ka 221 gatta emboozi ng'okozesa ekigambo obubbi bwali mu kalulu ka 2 Bobi Wine yali mu kalulu ka 221 Museveni yali mu kalulu ka 221 gatta emboozi ng'okozesa ekigambo obubbi nekigaana ani ayinza okiyita wano waliwo ayinza okiyita kanso ati mukulu gamba nti weewaawo Bobi Wine yali mu kalulu ka 221 Museveni yawangula akalulu ka 221 gatta emboozi ng'okozesa ekigambo obubbi obubonero busatu nkwagadde Thank you so much, Maulana.